kakati mu mwaka 2023 gubadde mwaka gwa kwetegereza ebintu bingi ebigubaddemu naye nga sinagenda wala nze okwawukanako n'abalala opposition wadde campaign waliwo omanyira okola ekintu ekirungi naye nga kibadde mu mutima mubi nga kirungi naye nga mutima mubi results zaakyo nga nnungi naye nga bakikoledde mu mutima ate mulala but ekintu ky'okucekinga gavumenti naddala ku bintu bya eddembe ly'obuntu oyinza okugiwa plus opposition ekoze kubanga muntu yenna nga talinaako agamba asobola okukola ensobi ekyo kibadde kimu ku ebyo byekozeeko naye ekirala njagala omwaka guno gwe gumu gubaddemu amatikira ga beene ag'emyaka 3 kyekintu kye tutasobola kuyisaako maaso olw'ensonga tekizze buzzi kizze olwa omusingi omupya Ssaabasajja Kabaka gwe yasimba naddala okwawukanako n'emirembe emirala mubaddemu FDC simanyi oba yayawukana oba ekyaliyo but twalabidde ddala ekitongole ekikutukamu olw'ensimbi mbu kyafunye sente ne zikyawula ekyo kati kikyannemye okutegeera engeri gy'ofuna sente mu kifo ky'okuzikozesa ate ne zikwawula bwawuzi neno ndowooza baatuukiriza enjogera y'abaana abagamba nti ataafune ne bw'omuwa owino agikuba ekigo n'ayawukana era n'addayo mu bwavu so ekyo nakyo sinakitegeera lwaki nti okufuna ensimbi kubanga ensimbi ne bw'oba osomye mu bayibuli omwo mulimu kye bayita ekimu eky'ekkumi kiweebwa okuva ku ebyo by'okola enfunayo omala okufuna n'otemako kaakati bayibuli teyawulangako kutuula wansi kunnyonnyola kiki ky'okola kasita obanga wafunye kaakati wafunye kuki kuva mu ki tebyogerako ne bw'aba malaaya nga yafunye sente ze emitwalo 10 najja n'aleeta omutwalo gwe n'aguwaayo aba awaddeyo ekimu eky'ekkumi so neewuuza sente zijja ne zaawula zitya abantu abakulu baprofesa badokita balooya basiniya bannamagye ne bakubagana ebikondo okwawukana bwe batyo sinakitegeera logiki bateekwa okuba balina kye baatukweka kye tutamanyi nga si nsimbi then mubaddemu okufiirwa obulamu naddala obw'abantu abatalina musango ng'abaana ab'Ekasese abaayokebwa mu ssomero mwalimu abaana ab'emukono bano baliko obulemu n'abalala bangi the blind mwalimu okuddako omusinga mu Kabaka bwe Rwenzululu mwalimu mubaddemu bino ebyobusiyazi ebyobusiyazi nabagamba eryo etteeka temulikola no si butalyagala nze ng'omuntu nkyawa ebintu ebiva ku nnono y'obwakatonda naye bwe tudda mu mateeka amateeka gonna tukola nga tteeka lirina maaso ekyo kimu ekyokubiri waliwo kye bayita eddembe kati wano bwe njagala okwawukanira ne yinginiya nti yinginiya bw'oba olwanirira eddembe ly'abantu tobiteekako definition eddembe libaki liba ddembe kyolina okukola kwe kugejjawo gaapu eno omuntu mwakolera by'otayagala gwe gyojjawo
n'omulemesa okukola byakola but you don't legislate kubanga constitution egamba omuntu tatunuulirwenga olw'ekikula kye olw'eddiini ye olw'eggwanga lye mu kikula kye muyinza okubaamu emize emirala so you legislate okusinziira ku parameters but definition eziva mu decision eza choice naye ekikula kiri defined ati kugamba definition zekati ez'ekikula n'eddembe ly'ogamba nalyo liri defined kakati gwe eddembe ly'olwanirira lirimu n'obumenyi bw'amateeka naye gwe bwoba olirwanirako olw'okuba olina interest tobyogerako so nali saagala nti bayingire mu kudefininga bandibadde bajjawo bujja spaces ekirala Uganda wadde twekangabiriza tukyali bubi nnyo tukyetaaga otukwatirako tukyetaaga okutuyamba wano tukyetaaga okutuwa biri bajeti yaffe tusobola okontributinga ebitundu ndowooza 38 ku 100 nga tetwewoze nga tetufunye grants ate ne tutagirealizinga kubanga tetunaweza 30 trillions of revenue collection but even 30 trillions it is a projection kwokwata okusasula amabanja kwe kuliko amabanja kwe kuliko administration kwe kuliko development kwe kuliko ki naye nga so wekanga singa bigenda mu corruption eyo nzija okumalira ojja kwekanga nti bw'oba otunudde osooka n'omanya abaana batera okugamba nti tuulanga enfunayo tewekangabiriza kugamba nti nja kutuulanga sudiiru bw'oba oyogera ne situulu otuula wano ku mugukkirizo gw'entebe ku muko wano wootuula neweyogera by'oyagala naye nga tewekangabiriza kola ki kusalako seeri etteeka ddungi mu buntu ddungi okusomesezako abantu ddungi okuwa positioni yo ng'eggwanga sovereignty ddungi okwasaatinga sovereignty yo nti nedda newankubadde kino ne bino weebiri but omuntu lwaki actually nzize ntegeera lwaki buli tteeka baligabirako certificate of financial implication nakakitegeera juzi naye ngamba nerino etteeka ly'abantu lwaki ate weetaaga finance lwaki certificate nakajja nkitegeere nti neeyagaba certificate yali blackmailed mpayo opinion yange so ndowooza nti ebintu ebimu twetaaga okuddako emabega tubifumiitirizeeko smartly. How do we get out of this? Smartly mu magezi. Then ekintu kyendowooza nti opposition tetuyambye era kyetagenda tuyamba kye twatandise okwekolerako ng'abannansi kati abatalina privileges ezimu ekintu ky'enguzi kyova olaba olwaleero honorable bali mwezo ayomba ku TV nti lwaki bawadde CFC eyakotinga 2.7 biliyoni ne bamma kontrakita eri ayagala 12 biliyoni ayumba kakati gwe gwalaba ku TV ogeze so wabyogera bye bituufu byenjogera bye bituufu naye tumuwuliza gena maaso obuddeko naye tovolaba gwe ali ku TV ogamba omusajja alwanirira bali eri nedda si kyekyo alwanirira ki yamanyi kyalwanirira onkwadde nange omanyi saagala ku blackmailinga ono tukoze naye amanyi quality ati kugamba RCC gena maaso ora engineer RCC mukwano gwa ona ba engineer tuwadde naye ndi mukumanyiringa budde kubanga butuka kusubiri ayirire statement oba si kyetagiba kanjirambulule kyova olaba abamu naddala ku bakozi mu KCC headquarter nsi wa KCC wa parliament bayomba lwaki contract naye mmotoka tagizangayo ya KCC sirina mmotoka ya KCC yagigula tagizanga ne kateri wansi akimuwayiriza omuteesa mubuuze eri wansi kati mmotoka agambye teriiwo tagiina nali manyi nti bakuwayiriza okuba propaganda ate nga yafuna miliyoni 2 naye ya KCC ekyali wansi bimu byenjagala mu mwaka ogujja
nze byendowooza tulina eddaala ddene lyetutambuddeko mu bintu byonna naddala ng'eggwanga byetusuumuuseemukko naye kati ebimu ku byenjagala okulaba kwe kulaba ku bano abakulu palamenti ze ndi disappointed mu palamenti sijja kwogera ku executive olwaleero kanjogere ku palamenti bw'oliba ompadde omulundi omulala ndi kuwa position yange y'executive palamenti eno ojjukira twalina kesi y'ebyekkalamojja sijja byogera ebyekkalamojja nti omuntu akola appropriation ateekwa okumanya kiki kya appropriating atema nti gwe nkuweereza kilo 2 era omala nozza bimala ne bidda accountability emala neekomawo ewuwo gwe yatema naye ogenda okulaba ate inventory ekomawo egamba wadde waweereza kilo 2 naye twafuneemu kitundu era emu kitundu gye twakozesa n'osirika n'endala neekomawo ne bagamba waweereza 5 naye twafunye 3 n'okola ki n'osirika now ekiseera kituuka nga buli kimu tekikola sense olw'ensonga nti kati ba accomplices bangi atema n'acekinga n'aleeta eyaleese okutema n'ayina okutuusa eri batuuka ne bafuuka akakundi kamu ne bafuuka omuntu ogwo eyaleese ateesa n'eyagwayatwalidde gwe yatwalidde n'ateesa n'eyatutte okutuusa kakati ogenda okwekanga nga bonna tewali abagambako for heaven's sake nali mbuuza omuntu omu akola mu audit department n'agamba kakati parliament bweba ekola audit actually kati kyayingidde ne auditor general bwe bakola report tebakola report ku performance value for money audit value for money tebakola kati report ku performance ayina ttaamu endala gye yaŋŋamba mu lulimi lw'aba accounts naye ng'eyo ettaamu ekwatagana nti bw'oba okola report olaga bulazi byakolebwa tolaga byakolebwa bitya okitegeera nti ripooti zijja n'ayina ogireeta n'ayina ogicekinga kintu kiri awo nga bw'olaba housing naye temuli byenda temuli bya munda kaakati twetaaga nga kaakati okuteekawo eriisa eddala erisobola okukebera naye eyo housing egenda erimuki nga tenatuuka gyeraga so awo enjagala nti palamenti muteekwa okuteekamu kati nga mwamiisi bambi ye gwe mmanyi nti teyajja mu palamenti kunoonya ssente teyajjamu kunoonya bugagga teyajjamu kunoonya gundi ndowooza yali ayagala kumalayo bitiibwa bya mu nsi mwe abatono abalina obusobozi obwo bubeere mu assertive akasembayo nze wenjagala omwaka guno kyenjagala okwebaza naddala gavumenti tuzze tufuna obutubagiro bungi naddala mu byenfuna jjukira nti awo byatuukanga mu butuufu buli kimu kitabuse wano wonja kuwaabazaamu ekyensuso PSST omwami Gobi ayina reforms wadde kati naye bagenda bamusinga amaanyi agamba tetugenda kugula motoka oli n'azigaba mu misanattuku agamba tetugenda kukola bwati twagala supplementary mwaka guno nebamuleetera but olaba nti at least luli supplementary zalinga almost nga zaagala okunuukiriza ekitundu kya budget. Does he have? I thought Parliament is independent. The Independent of what? It's independent of the executive. No, but the executive is overall. The executive ekola overlapping decisions. But what do you do? Bw'oba ngo mwakola etteeka by law nga ligamba former speaker Rugumayo alina okuba ne mmuluka. Ekyo si kya as an entitlement. Ngobi agaana ati etteeka eryo okukola. Ati kakati Gobi waagaanira
nkuwe example obukiiko bw'Erosi bwaggwako bayiro there was no money maliriza ngende wako na promotion ebirala nabyogera the money is here because of interest. But not money is not there because of abundance. So singa tubadde ntayaguze mmoloka yakoze ko enjawulo, what is the interest? Ayaguze motoka na yaye nakeyi. Why interrogating? Bobanga anso jifunye. Ayaguze motoka na yaye as a procurement officer, as a former speaker. Ze chenabadde Amonga is a former speaker. As a former deputy speaker. So appropriation. Priorities is a fee. Priority. Tuteekwa okuwa value for money. Right. Tuteekwa okuddiza. Olwaleero URA era osolooza omusolo n'omutima gutya gumu. Era omulimu gwayo olaba nti at least bagenda bahitinga target, barayizinga, expandinga base. But omuntu alina okufuna mu ekyo si kwewaana nti tukolektinze omusolo omungi bwe guti. Tulina okugulirizinga mu bintu ebiri actual. Right. Ebizza ekimu ekisooka confidence mwaguwa ekyo kimu. Ekyokubiri nti gugaziyiza space okwongera kuguliko. Oguliwo gwino gaziya space okwongerako ng'ogaziya ebijireetera ddala omusolo ebisobozesa okuleeta omusolo omulala. So ebyo ebintu RCC komaawo kubanga kakansa kwesenteze komaawo Achayogera. Honorable Mushana. RCC nkuyimiriza obudde bungenzeeko ate tugina okugenda mawulire. Nga maliriza twetaaga okutunula mu mwaka guno ogujja ensobi ze tukoze emabega na ngeri ki gye tusobola okwongera confidence kubanga kati kye twetaaga ye confidence mu public mu buli byonna bye tukola n'okutuwongera bye balina okutuwa ne ekiruma kiri kimu mwami Dunstan sisobola kusolooza musolo ng'ewange siina namazzi mayonjo ne bwe waguze emmotoka emu nti weebaza abaaliko ekyo kimu siyinza kuba nti nsolooza omusolo ngenda okuwulira nti minisita omu akyusa emmotoka mu mwaka gumu akyusiza emmotoka emyaka 5 akyusiza emmotoka 3 avuga mulembe guliko. Waliwo ebintu ebiwaawaaza ebisiikuula emmeeme ebintu ebisiikuula emmeeme bye tulina okwegendereza kubanga nga gavumenti bw'oba tofuddeeyo wawujja obulamu buggwayo butuuka ne buggwayo nga oli ku life support. Omugole omusimbi ekizike webali nnyo nokyasira omukozesa eddakiika zezo nzakigabana ne Charles neyanza bwowa toyingirayo mukulu busula Katonda w'amaanyi Katonda